Yes, Faadi TV jimbandiza kadi kano mwasiri ya mutama following ku Faadi Yogi News na YouTube channel yange bagita Faadi Yogi News. Ji following nayo munange ji following subscribe atonyekene kade Faadi TV ji Faadi Yogi News zona mu subscribing ko mu following kusane ku TV Uganda na KVTV stay on YouTube platform jako funa bisingate ebyo mulimbe enakuzo mu bizibana zoka Kakono jaka yavude neto ndagamba nange mu nsonyiwa bonabona buli mugota isamu egali nsaba ku Sonyiwa ebintu nno Bitabuse obukerede ng'emisango giweze 15 ate nga gikyawera jiba muguddeko ono ali ku polisi ye Katwe ebyo twengedde okubanga bikwaki bitabuka ngongedde okubanga gamubuguma kubanga ne Frank abaho wabadde asubira okumukwasaganyizako Frank abaho jukira yasinga okubajjayo bannankani abo yasinga okubayirawo mubiri yabo abaana abo yasinga okubayirawo mubiri ne munange naye yagambe nedda sijja kubajjangayo nga muvuma abantu sooka obeereyoko Kakono Osonyo kuyisamu abantu ega indoze olengerawo yali ku polisi ye Katwe yabadde bamugyeyo nga bamukyaliddeko bafulu figa Bamutwala nga bamukyaliddeko Katwe fulu figa ne Madubala so olwatuse ku polisi ye Katwe fulu figa sibu yaddaga ne Madubala ayingizibwe yagambe afande ne kino mu kiyingizi nakyo kiyingizi kye Madubala ekyabadde ku polisi ye Katwe baddanga ndabadde nabedu nenga Kakono ye bambi ebintu byo Bitabuse ona asobola okutwalibwa mu Kooti mu wiiki eno era nga ku Kooti jajja okukola kijja okugibwa atwalibwe ruzira jajja okumala ebbanga eriwerako erinaabeereggere Kooti eryoke kumukola ekindowooza emuddiremukko munnange ndowooza emuddiremukko naye nga abasinga banyivu bagamba bakasibe emyaka oba 3 oba myezi 9 oba mwaka mulamba kwegamba tuliawo tusobole tutyo tulinze tulabe biki ebinaavaayo ku polisi nange emisango giri 15 emisango no mingi abo ku kyalo bagamba nti Kakono abadde abafuukidde olunnabi abadde abafuukidde ekizibu ku kyalo kwabadde awangaalira nga ye buli omu amugamba akamuvuma yeze embeera ze ono abule n'agamba nti munange mbwe ekimuvumya abantu maama we yamweza okubanga nti nno ali mu mbeera eyo bwetyo tiasoma bamwa school fees mama we sindi yakakana akoze ki ataziwadde baana ate aba step father we mama we gwe yakwashi we yafumbirwa ati n'atakwaki n'atamwa school fees kusoma mbu ensonga lwaki yeekyawa ye statement gyawadde onako olulwali wali police e Katwe nga yeetonda munange byebyo musubscribing ate munyigene kade comment section weerya obaka buntra mu comment section Faadi Yogi News nayo yange gi following manga updates mbayo nazo ezenjawulo eziba zitambatambula mu Uganda yaffe ninga ye jaka ebintu bye bibi jaka ebintu byo Bitabuse Rama yagenze onakolo gulo okumulabako okumulambulako Rama n'essebo yadde akwatibwa era amaze essaawa nga 5 mu kaduukulu nga baliyo babiri yakwatibwa Rama naye jukira bamu ku bo ate kati be banoonya kuliko pressure y'omu ku bo simayanga pressure waliwo ne bwino ku mmeeza ndowooza mumanyi bwino ku mmeeza naye bamunoonya ne pressure babanoonya jukira pressure ate yali akwatibwakokko era naye ekyamukwasa kuvuma mama Fiina n'amulangira nti mama Fiina mu kimutemu yatabaawe so pressure we yagamba mama Fiina mbu yatabaawe bannaye abaana baana boogera amagambo pressure se bwatyo bwe yagamba bannange niyo bali batandise obbana ogola omu ku omu nga boona anogola omuyembe banogola omu ku omu Frank abaho agambye pressure anoonyezebwa ne bwino ku mmeeza naye baaba naye alinganga Kyakono yakolamu videos ze bwino ku mmeeza ate asinga kuyisaamu ne Mafiina eggaali Mafiina amukola ki tewanyamanyi nga Mafiina ye mukazi wattu ye baaba bwino ku mmeeza amuyisaamu eggaali mu ngeri yonna kuba n'enkoona n'enyo oli bwino ku mmeeza ate ayagala nnyo okuvuma Mafiina
Video ze zonna ezisinga ku social media platform ye esinga akalumba mama fiina. Video ze zonna ezisinga. Kale temusubwa munange bikyagenda mu maaso nja kwamba bazi apres nazifudde ndowooza mulengera Jakaawo yabadde afukamidde nga yeetonda ali ku Katwe Police Division ali ku polisi ye Katwe gyali ssaawa zino gye bamutadde fulufiga yagezeyo n'amulamba olunaku olwo naye baba ekyabadde eyo baaba fulufiga kale kutebuwa gye binaggwera nga munange bigenda mu maaso musango 15 musubscribinga temugigene kale abo ku kyalo bagamba Jaaka yabadde afuuse kizibu Kakono ng'afuuse Kakono ng'afuuse Kakono ku kyalo nga ye buli omu amuyisaamu eggali nga tayagala kumanya tumubuulira musubscribinge mbaagala nnyo nfuwenga ne ku Faali UG News mwera